abasajja nga baba kubanga essubi n'amagumba g'enkoko n'amagumba g'ebyennyanja mu busajja bwabwe. Tebereza obulumi obwowulira waggulu mu busajja waawo nga bakutaddewo egundi amagumba g'ebyennyanja obulumi bwowulira. Kati oyaayaana mu kuyaayana okwebuuza nti badde nkoze ntya, weebuuza ku bantu ab'enjawulo nti nina obulwadde wano, ogenze mu buli ddwaliro tovumiribwa. Ne wabawo agamba genda bayinza okuba bakkubye eddogo. Baafunangayo akadde ne bajja ne basamira. Baasamira okumala wiiki nnamba. Officially balina kubeerawo wiiki nnamba nga basamira. Baasala embuzi ze simanyi muwendo. Amayinja simanyi ngeri gyagajjayo, naye nze kye nalabako ekyamagumba g'enkoko, ebisubi, ebintu ebiringa ebyo basobola okuteekamu ebiwuka. Nti bw'oli bw'asala wali ng'ajja atandika okuggyayo ebintu ebyo nga wabiteeka wali nti olaba kye baali bagenda okukola. Nakirabako n'amaaso gange. Waliwo omwami gwe nali nkola naye simanyi kye baamulanga. Baamugyamu amagumba nga 8 mu bulago omwo. Ewakuluma bwe baba bataddewo essubi oba amagumba g'enkoko oba amagumba g'ebyennyanja oba ebintu ebiringa ebyo ebifumita bye basobola okuteekamu n'owulira nga oli uncomfortable. So oli akozesa jjirira n'abisalamu n'abiggyamu. Wewano Chanto oli mwambazi mu Kampala, Uganda ne East Africa nga toyambazibwa Karim ku Nabukera Plaza. Tukwambaza okuviira ddala ku mutwe paka wansi, munda ne kungulu. Tulina jumpers eza buli kika, jackets, plain ne branded t-shirts, empale za jeans, head socks, enkofiira ebika byonna, emisipi ne wallets, eby'omulembe, ensawo, ate nga ebintu byaffe ebisinga bya unisex byonna ku bbeeyi esoboka. Tukola ne printing erimu abaagala branding. Tuguza abaagala ekimu ekimu nammwe abaagala okusuubula oba mu bungi. Tusangibwa ku Nabukera Plaza level 2 edduuka namba H15 opposite New Tax Park. Tukubire ku simu 0759 102 0M2 oba 0755 033 092 oba 0772 986 190. Jangu tukuwe ekisinga kubanga emisono gyonna tugiyina. Karim Stores, AK Fashions, we sell the best. Wow, nga bweri enkola yaffe programs zaffe zino ez'enjawulo n'olwaleero tuzze tubeeko ne be tusimbako essira ate osanga bibeeko n'engeri gye bikuyamba okutambuza obulamu. Tekiri ku bunene, tekiri ku butini, tekiri ku bumpi oba ku buwanvu, wabula kiri ku mutwe. Gwe muganda wange ategeera kye njogedde, mbadde nsaba onyweze n'obuyo togikyusakyusa. Ebyewunza tebiggwa mu nsi. Emyaka gye nnina bingi nnyo bye sitalabangako era bye sitawulira, naye mu ebyo mbadde sisuubira nti ate kino ndikiwulira kye nawulidde. Ki kye nawulidde? Omwana baamuloze amayinja mu lubuto, baamutadde ekitundutundu ky'amayinja ag'ensawo mu lubuto. Enkola yaffe eri nti bwe tujja abaana bano ku luguudo bwe tubagatta ne famire zaabwe, olwo ne bamanya nti taata wadde twafunamu obutakkaanya oba maama naye gy'ali akyanjagala. Ne tugenda mu maaso nga tubayigiriza bye tubayigiriza wano, n'ate ne famire zaabwe nga bamanyi nti gye ziri. Enkola esooka abamu mu holidays nga zino tubazaayokko ewaabwe babeereyokko, then bakomewo basome. Gwe twazizaayo omu ye waavudde essimu. Essimu eno yaŋŋambye nti anko omwana mulwadde. Nimbabuuza nti yalwadde ki? Nti twafudde dda baamuloze. Nti baamuloze ki?
nti bamuloze amayinja mu lubuto nate sikiwulirangako gwasoso kiwulira nkwewuunya ennyo nate sikikkiriza kwe kubaako n'abantu benkubira amasimu mikwano gyange egiri close mube nakubidde essimu ey'okuna yabadde Sekabagenda namwebuzizaako ne nga Sekabagenda gwatambula eggwanga lino utambudde buli kanyomero kaalyo wali owuliddeko ekintu bwe kiti yeno yasesebusese n'agamba obadde ky'abantu beeyo baloga abantu amasubi asobola okuzizika essubi basobola omuzizika essubi mu bulago basobola omuzizika emisumaali inchi nga 6 mu mutwe ogwo ne bazimuteekamu basobola omuloga obugere bw'enkoko emitwe gy'enkoko mu lubuto mbone bagimugjamu Sekabagenda yaŋŋambye si unalabye tekimmalira ekyo ne ŋŋamba naye sooka oggyekokko wano mpaayo kadde tubeeko n'ebintu bye tuwayamukko osanga n'oyo omuntu waffe omulungi atugoberera abaako ne kyayiga nze mbadde sikimanyi era banzima neebuuziza nti muntu ki oyo mukulu asobola okuloga omwana omuto w'emyaka 4 ku 5 ekintu ng'ekyo omwana aba yasobezza ki bali bwe bankubira bagamba nti ndowooza omwana bamuwala nalwa kwogera luzungu eno ku kyalo teboogera luzungu yazze anyirira ng'ate ayogera oluzungu ekyo kyokka kyamulozezza still ne kinema okuteeka mu bwongo naye era bwe nabuuzizaako Sekabagenda yaŋŋambye nti ate ffe twakolako n'essomero ebintu bingi bye yaŋŋambye njagala byeyogerere gwe munange oyongere okubitegeera Sekabagenda mbadde nsaba mu maloboozi go wadde ng'erinnya ndyogedde okakozese still weyanjulira abatulaba tusenvule tubeeko nekye tuyiga tosanga kibeeko n'engeri gye kibikkula abantu baffe batugoberera amaaso neyanzege mukulu metanikira bongo omukisa guno nate wankubidde essimu eyo nabadde nina olugendo lwenvaako nga lwanvu ddala gwe mukungubira essimu wayogedde nga ng'olabika nti weewuunye kyabaddewo nze ne nkugamba ebintu ebyo bituufu kisobokera ddala omwana we bamuyiye amayinja mu lubuto ebintu ebyo bingi nnyo naddala mu bitundu ebyo bye muyita up country eby'omu byalo omuntu wabanga ali Kampala wano oba mu bitundu ebiriraanyeewo aba alina ebintu byatamanyi yaba amanyi mu nsi mwetuli ogenda n'okugulawo edduuka lyo n'okola n'ebintu ebirala n'ovuganya n'ofuuka omugagga n'obala ssente emisana n'ekiro ensi n'ekugondera ne biggwa nenze atambuddeko ne bannange tulaba ebintu muno ne twewuunya ne tugamba eno nayo abakulembeze bano be bafugayo eno nayo kwegamba abantu bamanyi nti ebintu bino bigenda mu maaso bigendera ddala mu maaso era nze nga bwogambye wali nga weyanjula mu nyanjula bwe nali nakava emakerera awo nali emakerera awo nga nina activism y'amaanyi nnyo mu nda yange nalina nationalism y'amaanyi okwagala ensi yange n'akatono ke nali nsomyeko ku bitabo nga nsoma ku byafaayo bya Uganda n'ensi nga South Africa apartheid nsomye ku nsi ezo zonna ensi Brazil n'endala ezo zonna ensi America ensi bye zaayitamu okufuuka ensi kye ziri kati n'empulira okwagala okw'amaanyi mu nsi mu nda yange eri Uganda ningamba bano abasajja abazungu bano abasajja abatatini America bano abasajja abawarabu bakola kino ensi zaabwe ne zifuuka kino ne bakola ttiimu z'omupiira ez'amaanyi ne bakola kino ne bakola kino ningamba wadde nina byensomye emakerere wano kantandika okutalaaga eggwanga mbeeko obuweereza bwempa nga mpitira mu baana abato bano kinasookerako okulowooza guno idea gye naconsivinga yali yakutandikawo kwegatta ne bannange abaali banzikirizaamu ebiseera ebyo tutambule Uganda mu bitundu ddala twasookera mu bitundu by'ebigusha eyo tuteekeyo amasomero saali musomesa nyinza okuba senyigira mu busomesa ne nakuŋŋaanya ebiseera bye nalina akalimi n'amagezi ge nali njije emakerere n'amaanyi ago nalina evvubuka nga ndi myaka gyange 2 agasooka nga tuyambako okutandika amasomero ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda twatandikira mu bagishu eyo era twagendayo
tutandikayo amasomero agakolya ddala ebintu ebyenjawulo kubanga twasanga ngayo abasomesa bali qualified naye nga baggwamu essuubi nga tebakikkiriza nti basobola okusomesa abaana si kulubaawo kwokka waba ne basomesa abaana ne bakukukira ddala ne bafuuka ab'enjawulo ne babajjukira n'obajjukira nti omusomesa wange yansomesa mu P3 oba P4 yali Labongo oba yali Derek Obaani ne tukibateekamu inspired them by then nali mwogezi w'amaanyi nga n'okuwandiika mpandiika wansi nebye nalaba eyo nga ndi mu Bagiswa eyo nagendanga nnyo mu trading centers eyo nga ntula n'abantu nga njogera nabo nga mbabuuza ebizibu byabwe nekyo kisobola okukola engeri gye twali tuleese amasomero mu kitundu twayogeranga n'abantu batuwa amataka ne batuyambako ne batuwa emiti ne tukola desiki abatuwambanga amabaati ne twogeranga ne ba MP abe mu bitundu ebyo ne batuyambako abakulembeze ab'enjawulo mu bitundu ebyo ne batuyambangako okutandika amasomero ag'enjawulo naye twabanga awo omusomesa ng'akubira essimu akugamba Mr. Bagenda omutogo gunnumye okumala ebbanga bweriti olubuto lunnumye okumala ebbanga bweriti bwe nageze neebuuza ku mukwano gwange ne mubuuza ekimbaddeko Jordan tuli mukola interview ne mubuuza ekimbaddeko naŋŋamba okusinza ku bubonero bw'oŋŋambye katugendeko w'omukadde ono omukadde ogenda okwexamininga omusomesa nafuna cases eziwerako mu basomesa bange ab'enjawulo agamba gulabika bakutuusizzaako bakukubye eddogo bakukubye eddagala ogenda omukebera omusala mu bulaga awo nga bamugyamu amagumba g'enkoko nakirabako n'amaaso gange waliwo omwami gwe nali nkola naye simanyi kye bamulanga bamugyamu amagumba nga 8 mu bulaga omwo mulaba bamugyamu ebisubi basalawo ne bamugyamu kumpi akataasa k'ebisubi kalamba basala omutwe ne bagubajjula basala baca byoliko osaaga abantu ababivumula ebintu ebyo bakozesa jirita adire jirita nakusalaawo ewakuluma ewakuluma bwe bataddewo essubi oba amagumba g'enkoko oba amagumba g'ebyennyanja oba ebintu ebiringa ebyo ebifumita bibasobola okuteekamu n'owulira nga oli uncomfortable so oli akozesa jirita n'abisalamu n'abijjamu ngamba abisokoolamu asala mu ngeri ki asala awo wennyini wowulira obulumi nga bw'ajjamu ebisubi ebyo asokoolamu bw'ajjayo amagumba kati nkulayo amayinja eno ate yo saagirabako amayinja simanyi ngeri gyagajjayo naye nze kye nalabako ekyamagumba g'enkoko ebisubi ebintu ebiringa ebyo basobola okuteekamu ebiwuka nti bw'oli bw'asala wali nga atandika okugjayo ebintu ebyo nga wabiteekawo nti olaba kye baali bagenda okukola olaba ekibadde kikulumisa omutwe so ekyo nkirinako obukakafu nti bibaawo naddala mu bitundu ebyesudde ebiri up country bibeererayo ddala eddogo eryo ery'ekikula ekyo libaayo omwana omuto mazima ki baba bamulanga ki omwana ow'eme kubanga oli yaŋŋambye nti omwana ekyamulozezza baŋŋambye nti abadde ayogera oluzungu nti ate afaanana bulungi okwawukana ku baana b'abalala ekyo kiroza omwana olulimi lukyali ku level erogesa omuntu wano waliwo kye bayita ignorance obutamanya byebimu ku bisumbuwa ensi ezikyakula omanya ensi zaffe zino enjavu obutamanya kati gwe bw'obeera eno nga wayita mu ssomero wasoma oba nga n'ekitundu ky'obeeramu kye kino olina ebintu by'olaba ebitakyakwewoonyesa bw'ogenda eri mu bitundu ebitaaguddwa twaguddwa obutamanya okwogera oluzungu kukuloza okubanga oze ku kitundu twatwalanga abasomesa nga banjawulo bazze okukyusa ebitundu ne babaloga kugamba abantu bawulira bubi naddala abantu abakyali emabega ng'obwavu babatuula mu mitwe ne bubasensera bawulira bubi nga waliwo omuntu akola ekintu ng'abasukkulumyeko era ndowooza n'emirimu gye mukola abantu b'okola emirimu gyegimu nabo bawulira bubi ng'okola ki ng'okola ebintu ebyo eddogo liyinza okubanga ne mu Kampala weeriri ne mu bitundu byonna weebiri tulina Katonda ne Sitaani eddogo weeriri naye ndowooza ate ekika ky'eddogo ekiri komone ekiraga nti bagenda kukulumya ndowooza kiri bwe kityo wano gwe byolaba biyinza okuba tebiriiwo e Kampala abantu baloga mu ndoga ya njawulo kubanga eddogo weeriri
naye eri endoga iyo gye balogga okubonereza gwe abayiseeko oba gwe omwana omuto myaka 5 oyogera oluzungu kinyiriza ddala omuntu omukulu kubanga omwana ayogera oluzungu wuuyo mwade mumusindiseyo busindisi asomera mu masomero geno of course oluzungu alwogera atuuse eri ali mu baana abali mu myaka gyegimu naye bo boogera olulimi olweyo ate yayogera luzungu alulemeddemu tamanyi na lulimi lwawe kati okubonereza bakikoze endowooza okugezaako okubonereza bannanyini mwana ono netwepankirako mu mbeera y'omuntu omuntu anyiiga nga omuntu amusinze ekintu kyengezaako okugamba abantu ennaku zino naddala abantu abakyakula abaana abato okubalaga eri gye bagenda nti obutaagaliza bungi mu bantu ate obutwagaliza ebiseera bisinga buli nnakyo buli muntu azaalibwa ndowooza asobola okunyiiga ng'omuntu omulala amuyiseeko naye ofuga otya obutaagaliza obwo kiringa omuyimbi wabanga yakajja omwaka emyezi mitonotono emabega najja n'akuba it n'ateekawo oluyimba omuyimbi amaze mu industry emyaka 10+ nga tannaluteekawo golowooza we yamaze emyaka 10+ mu industry awulira atya ng'oli gwalowooza nti yakajja ataddewo oluyimba sega bagenda waliwo waŋŋambye nti bwe watandika essomero erimu n'oliteeka ku ttaka erimu waliwo ekintu mbadde nsaba oddemu onyumize ku mboozi eyo kuba twali wali behind the scene behind the cameras nga twali off the cameras luli nga kamera ffe teriiko mbadde nsaba oddemu kiki ekyakutuukako bwe wagenda mu kitundu ekimu okuteekawo essomero mbeera ki gye wasangayo na golooza lwaki embeera eyo yakutuukako kakati bwe twali tuvudde mu kitundu ky'ebuguzi gye twasookera ne tuyingira Busoga okupulantinga amasomero ag'enjawulo ng'era nkiwulira muli nti nina okubaka ettaffaali lyengatta ku nsi yange nga nnyamba abaana abaali illiterate be nalabanga buli we natambuliranga ne tugenda Busoga bwe twatuuka e Busoga omwami omu twamanyigana naye mu bitundu by'e Kajjansi omwo yali supplier wa mmere mu ssomero erimu bwe yali awo ng'anyumya n'omukulu emmuzi w'essomero yali mukwano gwange ebiseera ebyo n'agamba nina ettaka lyange mu bitundu by'e Busoga eyo sirikozesa naye ndikozesa naye nasengukawo teyatubulya details nti oba balina obutakkaanya wakati wa mukulu we naye ku ttaka eryo nalwamba labye muli basajja bamalirivu n'okusomesa muleka mukumanyi mu bitundu byewaffe okusoma kukyali wansi nnyo lwaki temujjanze ngenda bbawo ettaka waliwo n'amaka agatudde ku ttaka eryo mugenda kutandikira mwago mutandikewo essomero naffe mutuyambe abaana baffe bali bubi tebamanyi na kusoma kuwandiika mannya gaabwe wadde nga bali mu bibiina ebyawala P6 P5 tugamba kale twali tujja kujja tulambula ekitundu mwezi ogwa January tutandike essomero mu taamu esooka mu mwaka ogwo ogwali guddako ne tugenda ne tuka ku kitundu ekitundu kyali wala nnyo mu bitundu by'eruuka eyo ne tutuuka ntugamba ne tukoze tutya teri masannyalaze enguudo mbi obwavu buwunya bw'otunula ku busiisira bwe twatuuka busiisira bwe bwatwaniriza n'obwavu buwedde emirimu nga twessa mu ddene nga bwe nagambye nga tutandika omwaka ogwo mu February w'omwaka ogwo bwe twatuuka awo bwe twatuuka mu kitundu enguudo mbi ng'olabira ddala obwavu obuwedde emirimu era ddala kituufu ng'ebyenjigiriza bitweka okuba si birungi mu kitundu ekyo naye olw'okuba nze nalina okuyitibwa kuli okugenda nga mpeereza tupulantinga amasomero ag'enjawulo mu bitundu ebiri obubi ninga ndowooza Katonda yakireese kino katutandike nagambye nti ettaka lino lyaliko enkaayana ono muto w'oli omukulu eyali ayagala ettaka eyatuyita tutandike essomero kyava ku kinze kye ndategeera oluvannyuma mu kuyombagana kwabwe kwali kumaze ebbanga yamugamba lina ettaka waakiri nja lisimbamu ebikajjo mu bitundu ebyo basimba nnyo ebikajjo waakiri okulisimbamu ebikajjo oba okulisibako ssennyenge ensiko n'ebeera wano ebbanga n'ebbanga mukulu w'omwami oyo yalina amaka sayidi eno ne sayidi eno wansi eri waggulu ng'alinayo omukyala yalina abakazi babiri kati wakati wano mu ttaka lye twali tugenda okuteekako essomero ewaali embetezi we twalina okusimba amakanda ng'eno waggulu wa mukulu we taata we yabalekera ettaka eryo baali balisikidde waggulu wali wa mukulu we yali amulwanyisa
neri ebusukka protein ettaka lino naye wali wa mukulu we nga alinayo omukazi namba 2 ffe nga tuli wakati awo. So omuto we yamugamba lwakiri okuteekawo ensiko neeba ensibuko y'emisota nga gikuyigganya tojja kutwala ttaka lino, nja kulekawo ensiko emerewo nga nsibyewo ssennyenge oba nja kuteekawo esamba y'ebikajjo ejja kukulemesaawo ne tojja dditwalira ku bwereere. eyabatwala okukola essomero yali mukulu oba yali omuto ng'omukulu we yamulwanyisa ayagala okutwala ettaka eryo, so nga taata waabwe mu bulamu bwe yabawa ettaka era n'abatuuze nga bakimanyiko bulungi nti abantu abo babagabira ettaka baali baluganda nga bawerako naye nga bba ababiri babawa awo. Omukulu ye yali omusika, ensonga lwaki ndowooza yalina sayidi eno ne sayidi eri. Feno tujja wakati awo tetwawuliriza nnyo lugambo mu ntandikwa, twabitegeera luvannyuma nti ettaka lyaliko enkaayana ate ey'obulabe. Era omukulu oyo yatutwala awo, mu kuvaawo mutowe embu yali amaze okumugulira abatemu nga bamutemyetemye. Bw'ataafa n'ayongera okumudisatiza kyenakutuusizaako kirabye nkyakolagako. Bwe yali aba amutaddeko amaanyi n'okumusindiikiriza n'addukawo n'avaawo awo n'agenda mu kaala akaddako mu katawuni akaddako abantu ababeera mu byalo mukimanyi mu buyita bu senta, n'ava wano mu kyalo n'agenda mu senta eddako. Wano n'alekawo okumala ebbanga neraba mu kutambuza emmere e Kampala obuwunga mu masomero e Kampala we yatugwirako. Nampitirayo mu kirowoozo n'enkigula ne tugenda okutandika essomero. Ne tulitandika twogedde tweyanjudde kwerosi biki tunnyonnyodde abantu lwaki tulesa essomero bitugenda okukola, era mu butuufu twali tugenda bikola kuba amaanyi twali tugeewulira nga n'amagezi tugalina nga tutandika essomero. Katuterekawo obukwakulizo, tuyambaza abaana engatto, abaana bambadde uniform, abaana balya emmere twabasanga banywa buugi. Era yatwalayo yatugamba mulese ekibirowoozo ky'emmere naye n'emmere tekkola eno banywa buugi. Ne tugamba balina okugirya. Omwana tayinza kusoma nga ate enjala emuluma mu kibiina. Kale omumama ogedde bwe mutu tumanya munnaye abasajja ab'e Kampala, abasajja ababe muli batetenganya munayogera n'abazadde. Era twayogera n'abazadde ne bakkiriza okuliisa abaana emmere. Abaana emmere ne bagirya. Abaana ne babeera smart. Abaana ne boogera Olungereza. Ne twetika disitulikiti yonna. Abakulembeze okuva ebule n'ebweya ba RDC baani ba DEO ne bajjanga okutulambula, si kutuggala oba kututulugunya, wabula nga batwebuuzaako bannaye mukikola mutya. Muestablishize model school mu kitundu kino tekibangawo kye mukola. Ne tutambuza essomero, essomero ne litinta. Nga tetufa ku mpalana wadde twali tugitegedde nti empalana egenda mu maaso wakati w'abooluganda bali. Ne tubyerabira ntugaa kati ssaawa yakola. Ne tukola essomero ne litimuka. Ne tusomba embaawo ne twogera n'abantu batuwa emiti ne tutema embaawo ne tuzimba ebibiina. Essomero lifuuka essomero tutandise okuweza abaana. Tulabira ddala abaatandika nga tulinga abaweereza kati efuuse bizinesi. Kuba kati twali tulabye nti mu butuufu ssente eno bagamba abantu baavu, abantu maybe tebategera bya kusoma, batandise n'okutuleetera ssente zaabwe. Abaali batwala abaana mu bitundu nga Iganga, Jinja ne Kampala nga tebakyatwala baleetaawo. Omusajja omukulu oyo bwe yalaba nga tulinga abamalidde okusimba amakanda n'agamba mwe musaaga. N'atandika okugula agavubuka ekiro nga gakasuka amayinja ku bisulo by'abaana baffe, abaana ba P7 ne P6 n'abaana abalala baali basobola awo. Kubanga engeri gye twali tukoze emikwano emingi mu bitundu by'ebugusu eyo, abantu abamu baatambulanga naffe nga batulondoola gye tugenze, nga baalaga twali tutandisa amasomero y'ebugusu naye nga bo baagala naffe tubeerewo nga twenyigiramu. Njuga bwe twali tutandika nakave Makere nga tutandika twagenda ne tusimbira ddala amakanda ebugisu. Abantu ne balowooza nti tunaabeerawo ebbanga ddene, naye nze nakiina munda muli nti singa essomero ne likwatayo nga tugenda mu kitundu ekirala. Bwe tunaava e Busoga nga tudda mu bitundu bya Western Uganda, bwe tunaavaawo nga tudda mu bitundu by'e Buganda eby'ekyalo. Bwe tutyo kwe kwali okuyitibwa mu ntandikwa. Abamu baatuwa abaana okuva mu Bagisu ne baba tubasomesa eno mu masomero essomero twali tutadde e Busoga. Bwe baasulanga mu kisulo nga tusomeseza ddala abaana. Omwaka gwaffe ogwasooka mu P7 twasomesa abaana ndowooza be bamu ku baasinga mu disitulikiti eyo eyeeruuka mu myaka egyo. Omusajja ng'agula agavuka ku kyalo
nga gatandika okukasuka amayinja ku bisolo by'abaana baffe. Bwe yagagula gatandika okukasuka amayinja ku bisolo by'abaana baffe. N'atandika okutambula ku kyalo ng'agamba mulowooza nno abo abakasuka amayinja okwo balabe basomero nedda. Egyo mizimu. Basajja baleka baagula amayembe, kati amayembe ago ndowooza ebintu ebyo sitole ezisolo ziwulira baagula amayembe, kakati emizimu gye gikasuka amayinja ku mabaati. Olugambo lutambulira ddala. Yakikumangamu nnyo omuliro, yakisangamu nnyo amaanyi awo we twagendanga okuwummula. Bwe twagendanga okuwummula twakomangawo Kampala. Jjukira luli twagendangayo nga tuvaayo. Twagendangayo okujja amagezi ene Kampala nga tugazzaayo eri. Kati bwe twagendanga okuwummula omwezi gumu oba myezi ebiri ng'ayongereramu ddala olugambo nti era boolaba emirimu n'amayinja ku mabaati. Nga bwe tukomawo amayinja agatabuka. Mwakizuula mu nti baali bakasuka mayinja teyali mizimu. Ekyamazima teyali mizimu kubanga obukakafu twabufuna mangu nti omukulu oyo mutandiko yali afunye abavubuka abamuyamako okukasuka amayinja naye amala ate yennyini n'akyenyigiramu. Twakizuula mangu nti amayinja gano gayinza okuba gakasukibwa olw'ensonga. Kubanga empala n'olwedde yali ebintu byali bigenda mu maaso naye nga tewannabeerawo action gy'ateekinga. Kati ekikola kye yakisookerako okukola okulaga nti awo tatwagalawo, ayagala okweddiza ettaka eryo kyali kyamayinja. Abavubuka bwe yali aguze baamala okukasuka amayinja naye yennyini n'abaana be ne batandika okukyenyigiramu ekyokukasuka amayinja. Netubeera mu mbeteze, netubeera mu mbeera ebintu ne bigendera ddala wala. Netugenda ku erosi ebintu ne bigirema, netugenda ku poliisi, ku district ku poliisi enkulu. N'akola endagaano nti nzikiriza nze kasuka amayinja, sigenda kuddamu gakasuka. Bwe yamala okukola endagaano era n'addamu kubanga ye ekigendererwa kye butuufu ettaka lyali lyamulinnya ku mutwe nga ye alowooza nti ndowooza mutowo ono alina nakyafunamu ekyamaanyi kubanga tulina akasente ke twamukwatirangayo kubanga yali Land Road. Yalabanga akasente kano mutowe kaafuna ayinza okuba amuyitirako ddala ebyaddala. Si kasente kokka, wabula n'abaana ba mutowe ono baali basomera awo. Ate nga basomera awo mulimu ku ssomero ekirowooleza nti ge gamu gaali gasinga mu district ebiseera ebyo. Abaana be basomera kubanga twamusanga omusajja eyatuwa ettaka eryo ng'alina abaana akyazaala. Nga buli mwana asuumukamu ajja n'asomerawo. Waliwo n'omulala eyajja n'atulyawo ekibiina ekyomusanvu era n'afuna first grade ennungi eddala. Obuzibu bwajjira. Ababe tebakyasoma. Abawala abakuzeekuzeemu bafunye embuto, abalala bazze e Kampala, ebintu biganye. N'alabira ddala nti mutowe ddala amuyitako. N'atandika okutulwanyisa. Ng'ayita mu mbeera y'okukasuka amayinja, omubuuza takuddamu. Yateekawo embeera y'amaanyi nnyo okulaba nga tulemesebwa tudduke waawo. Naye olw'okuba twalina okuyitibwa kuli n'okwewaayo nti ddala tulina okutuukiriza ekikolwa kino, tetwamufangako, twakolanga byaffe. Ng'era enjogera y'ennaku zino bw'egamba mu Kampala wano okola bibyo. Oli oba alina edduuka wali next door gwe kola bibyo, muleke akole ebibye. Bwe yalabanga waliwo abantu abalemeza essomero awo nga nange mwe nnali. Naga kati kantwale ekigere kankikasuke okusinga we kyalikomye. Ebyaddala nze narogwa. Olya bulungi? Kubanga yali nze nali kagezi munnyo w'essomero eryo ng'era nkikakasiza ddala nti wema nkyali mu ssomero eryo tetusobola kuvaawo. So omutwe gwatandika okunnuma. Obudde bwakyanga ng'obwale bwakedde omutwe nga gutandika okunnuma. Nga buli weneenyigira mu kirowoozo ekyenjawulo ne bwe ndowooza nti olweggulo ŋŋenda kulya ki olweggulo omutwe guntandikirawo. Nga bw'onoobeerawo n'otuulawo n'ogaa kati leero tugenda kwogera ki? Oba kati abaana bano leero bagenda kukola nga tozifaanana zitya. N'olowooza ku konsepti eyo ng'oyongera ogirowoozaako. Buli weneenyigiranga mu birowoozo ng'omutwe gutandika okunnuma. Nyinza okuba namira edekisi obusawo sibumanyi obungi bw'edekisi gwe namira. Kubanga nze nga buli wennyingira ekiro mu buli okwebaka
n'okuba n'eddagala lya painkiller bwe siba nalyo ne sebakira mu budde bwe nnakwebakiramu ng'omutwe gunnuma ate okuta omutwe ogwo okuwona nga nina kubaako eddagala ly'emmira okuwona omutwe nga gunnuma omutwe gwannumira ndowooza omwaka nga gumu n'ekitundu ne ŋŋendako mu basawo ab'enjawulo ab'emitwe ne ŋŋendako mu counselings ez'enjawulo nga bankansolinga ne baŋŋamba balekera okulowooza ennyo bamuuzanga waliwo ekikusumbuwa kyolowooza nti tekituukiridde olowooza ffe tulowooza oba eno stress nga waliwo ekintu kyembikkirira ebyamazima ebiseera ebyo saabagamba tiwaliwo olutalo lw'ennwana abasawo naye nga baŋŋamba lekera okulowooza oyinza okuba olina kyotannatuukiriza nekireke nga bagezaako ebintu okuŋŋamba ebintu byendaba kati nga baŋŋamba ebyensi tebikwemazaamu oba bino byansi oyinza okuba olubirira feemu negenda mpola bo baali bakulu kunze nga balina bye balabye ebyo bye bambulira nti nzikakkanye sipiidi ebintu ebinneeraliikiriza mbiveeko ntandika okukola kugamba ebintu ebinyanguyiramu naye nga nina ekintu kyesibagamba ekyanyamba ebiseera ebyo nasabanga nnyo kubanga nze nakimanya mutandikwa nti waliwo Katonda ne Sitaani nineekwasa Katonda nga nsoma nnyo Bayibuli nga nsaba ate nga nsiiba omusajja we yalaba tekimumalidde omutwe ogwo gwannumanga nga soogeranga ku kyalo konna tekuli amanyi nti omutwe gunnuma naye nga siva mu malwaliro ebiseera ebyo nga naye yennyini sisuubira nti yali akimanyi nti ddala omutwe gwankwatira gunnuma wadde nga nkikakasa nti yali andoze kakati nno oluvannyuma lw'omutwe okunnuma okumala ebbanga eddene fayina ne gunkuba wansi nenfuna shooka ey'amaanyi nenfuna ataaka ey'amaanyi eyantwala paka mu ddwaliro e Mengo mu ddwaliro e Mengo awo namalawo wiiki 2 banteekako ecupa z'amazzi zisimanyi muwendo kubanga baleetanga amakatoni n'amakatoni e Mengo awo ag'eddagala ne bayiwaawo ne banteekako okumala wiiki 2 nga neeyongera okukenena omutwe tegusalako kanu imagine ogenda e Mengo awo ne bakuteekako ecupa z'amazzi ne bakuwa eddagala lya buli kika eriwonya omutwe nga teguwona buli kimu kyankolebwa e Mengo awo paka natuuka ekiseera nga ndaba Bbiru yeeyongera bweyongezi ne ŋŋamba abaali banninaanye nti ndowooza tuve wano ne nva mu ddwaliro e Mengo nga siwonye ebyaddala nali siwonye ne nkomawo we nakomerawo jjukira amakanda nali nga simbye up country ng'ekambala sirina kintu kye nnina era nga ab'eŋŋanda zange nabamanyi balowooza nenze nabaaki ne nsaba okusibulwa e Mengo nga siwonye ne ndamulya mu mbeera ey'okwegumya nga bwe nzirayo kubanga mutuufu essomero lyali tambulira ku mitwe gyaffe ng'esatu nga nina okuddayo okukola bizinesi ng'omuntu yenna nali ntaddemu amaanyi gange n'amagezi gange amaanyi gange ag'obuvubuka eryanyi lyange lyonna lyenajja Makerere nga nditadde awo abantu bandoze oluvannyuma lw'akabanga akatono essomero we lyali tandise okuwoomera finally neŋŋenda ow'omusajja nga mmaze okusaba Katonda ennyo okunnyambira nga nkakasizza nti ddala lino liteeka okuba ddogo kubanga baŋŋamba eddogo gye riri neŋŋenda ow'omusajja era yali musoga bamuyita Dr. Baraka ali eyo bw'abanga agoberera ndaba bulungi n'anfunira peya za extra do ndowooza zaali 5 yali musawo muganda oba wa kizungu musawo wa kizungu extra do abamumanyi mu bumanyi that is a painkiller abamumanyi mu bumanyi peya 5 nenzimira ndowooza yali nkwaso yali point of contact Katonda mwe yayita nempona bwe namira empeke epeya 5 ezo nenzimalawo omutwe tegwaddamu era ennaku zino ndowooza omutwe gunkwatakwata mu ndowooza obanga enjala ennumi obanga waliwo ekibaddewo ekyenjawulo okuva we namira empeke ezo omutwe tegwaddamu kunnoma ate wali emabega waliwo enneerabidde eddogo okuntuuka ku mutwe ne lindwala ne ku kitanda omusajja yali asimbye essabo nga bakubye eŋŋoma okumala wiiki 2 ono yali agala oba gwa ku ttaka ku nkingiza eri wansi wa porotiye w'ettaka lye twali tugaziyiza ebizimbe byaffe ebyessomero waliwo kawingi akembawo ke twali nzizeeko emabega wali nga sinagenda mu ddwaliro musajja bwe yalaba nga tulemeddeko kubanga nga bwe nagambye nze nakizuula ndi waliwo Katonda ne Sitaani ne neekwasa Katonda nga nsaba nga nsiiba nga nsoma ne Bayibuli
So Katonda yatuyamba ne tukola extension eri wansi w'ettaka lyaffe ne tuteekayo ekizimbe kye twali tuzimbe nga kyambaawo. Kati omusajja n'agenda mabbali g'ekizimbe ekyo n'ateekawo essabo. Mu ntandikwa yayita ab'ekika kyonna nga bazze ng'okumanyagana. Ng'abazze okumanyagana. Baafunangayo akadde ne bajja ne basamira. Baasamira okumala wiiki nnamba. Officially balina kubeerawo wiiki nnamba nga basamira. Baasala embuzi ze simanyi muwendo. Naye nga ekikulu mu byonna engeri omukulu wali bali bamuwa respect mu kika. Yali omusika nga talina nnyo ssente naye yaziinako ne ziggwawo. Ate bw'oba walinako ku ssente n'oyavuwalawo becoming frustrated. Otandika omera omutima omubi ogwo ogutaagaliza. Kati ate bw'oba olina batoobo nga bo bagezaako kubaako ebintu bye batuukako butuufu owulira bubi. Bw'oba oguze ekimanyi labongo oyinza okuba wakula mu birowoozo ni mukulu mu birowoozo. Omanyi gye bayita omuntu okuba ng'akoze ebbanga n'afuna ebintu ate ne bimuggwako. Ate nga waliwo bye yasooka okukola alaba bagaggawala ye atayavuwala bwavuwazi. Omwami oyo yanyiiga teryali liri ettaka. Ettaka teryali liri nja kwongera okukaatirizaawo awo. So baali bamuwa respect kubanga yalinako kasente. Yalinawo kasente era yali akyagolola amasaati. Akyabeera mu ngatto ze yabeerangamu ebiseera ebyo. Ng'era abantu ababeerangamu baminisita b'obote ojja basanga mu masuuti gaabwe bakyagalimu. Bwe ndijjawo ne nkunyumiza ku mboozi y'abasajja abo abaaliko baminisita, director of security mu bitongole ebyenjawulo n'ebirala. Bw'obatuukako kati bali eyo ne bw'omuwa 1000 n'omugamba anyumize ekyaliwo ku obote. Azirya n'akuwa omukisa n'akunyumiza ebyaliwo. Bakubye engoma bengoma bazikubye ez'ekika zaali za wiiki nnamba. Abamu abalina emirimu e Kampala ne bamala okusamira kwabwe okuli official ne baddayo. Abasigadde ne bagenda mu maaso. Ku nkomerero ne bazimba essabo ne lituulawo awo. Essabo eryo ndowooza baasamira okumala omwezi nga mulamba. Nga basamirira essomero lyaffe liveewo awo. Mu kusamirira essomero liveewo golowooza ani essomero likolebwa abantu nga 3. Abasomesa, abaana n'abazadde. Kati okujjawo essomero eryo olina okusooka okujjawo emitwe gino. Emitwe egyo mwe maali bagenda. Kati balina okukwata ku biwanga bino ebyaba bagenda. Babinafuyo baba bajje mu bulamu bw'ensi eno okulaba ng'essomero livaawo. Twayingira empalana tetwazenyigiramu naye twayingira empalana ez'ettaka ez'ekika ze tutaamanya. Ate nga tezigenda kuggwa na kati zikyagenda mu maaso. Engoma nevuga nze ekyembye bwe eky'omukisa omulungi kuba ndowooza singa tebandogerayo singa nkyaliyo. Singa ate abantu bawante siri mu kamera zammwe balabongo mundabe nga njogera ebigambo bino. Omuntu yenna okufukawo omugaso mu ggwanga ayita mu bintu bingi. Bw'aba wakulwanyisa bwavu, obwavu bumuluma ebbanga. Bw'abanga wakukyusa baana okubajja ku nguudo n'ebirala naye agendayo nga naye wali ku luguudo okumala ebbanga. Singa twafuna experience ku luguudo tewayitandise Charity Foundation yeno. So eky'omukisa omulungi oba omubi ne bandoga nenvaayo. Bwe navaayo bannange abaasigalayo baayisibwa bubi nnyo. Era ndowooza kino nkyogera njagala nakuwoza ku mmunye embeera yakalubira ddala bo tebaali spiritual nnyo nga nze era ndowooza mu butuufu bali mu nsi bayitamu buyisi. So eddogo gyeriri era nkikakasa essomero eryo ekyali ziŋŋamye ne litagenda mu maaso ne ligwamu n'abaana olwokuba nti omukulu oyo yali yagala okutwala ettaka eryo yateekawo embeera ey'okwenyigira mu bintu by'akalogo kalenzi. Kakati bwe nnadde nkubuuza ku kyamayinja mu lubuto waŋŋambye nti wabirabako. Ebintu ebyo wabirabako mu mbeera ki? Ebyobugulu bw'enkoko, emitwe, misumaali, wabirabako mu mbeera ki? Kakati nze ekyabangawo ku byalo okwo omuntu oyinza okubeera awo ng'olina omukyala gwe weegomba. Oba kale atali ggwe omuntu ayinza okubeera nga alina omukyala gwe yeegomba. Omukyala oyo ayinza okuba yamugambako nga yagaana. Mu kumugambako n'agaana ebiseera ebisinga babikola abantu nga bapya ku kitundu bazze kukola. Ng'abasomesa ng'abo, abasawo, abantu ng'abo embwa enjeru, abantu ab'enjawulo. Kati omukyala abadde e Kampala nga musawo bw'agenda okukolera mu bitundu ebyo butuufu era alabikira ddala ng'omuntu ow'enjawulo mu kitundu. Kati mulimu abavubuka mu bitundu ebyo abasajja abeegwanyiza abakwanakwana kankyogere bwe ntyo.
omukyala bw'ajja mu kitundu mu abasajja mukimanyi nti omukyala bw'ajja mu kitundu nga mupya abavubuka bw'omwo mwonna munno oba abagwenyufu bw'omwo mwonna abakwanakwana bamulaba mangu ne bagaa kati emmundu tuzoolekeza oyo kati bwe bakwananga n'ogaana ng'oli mupya mu kitundu ekyo n'ogaana ne bakwezingako n'ogaana olw'okwematirako nze saagala bannakyalo bano abasajja bayinza okuba bakyafu n'ebintu ebiringa ebyo webabagaananga banga bakolako mu mbeera eyo ate bwe bakolangako n'ogaba bannaawe omutwe gunnumye gunnemeddeko oba omugongo gunnuma gunnemeddeko of course olina omuntu gw'osharinga naye n'omugaba omutwe nga gunnuma mwezi mulaba kati omutwe gunnuma mize buli ddagala omutwe tegunvaako nga bakuwa amagezi nti gendako omukadde oyo oba ow'omusawo oyo ow'ekinnansi wanza okuba bakubye eddagala era bwe wagendangayo nga waliwo ebintu bye bakugjamu so ndowooza bye nasinga okwetegereza kwabanga kugenda mu maaso n'okukwanibwa okwo n'ogaana oba n'okulaga nti gwe oli wakabi nnyo oli musuubuzi wa mmwanyi oba bitungulu oba ebintu ng'ebyo oguze mu mmotoka teri mulala agirina ozimba ennyumba esinga okuba ey'amaanyi mu kitundu gw'osoose okuleesa amasannyalaze ku kyalo weeragaalaga oyagala otandise okwogera ku nkulaakulana oyagala enguudo ezibadde zitamaintainingibwa bulungi zitandika okumaintainingibwa ogenda mu maaso nabakuloga emitwe gy'enkoko ekyakulozanga kyakubyanga omutwe gw'enkoko gundi mu bulago abasajja nga babakubanga essubi n'amagumba g'enkoko n'amagumba g'ebyennyanja mu busajja bwabwe tebereza obulumi obwowulira waggulu mu busajja waawo nga bakutaddewo egundi amagumba g'ebyennyanja obulumi bwowulira kati oyaayaana mu kuyaayana okwebuuza nti badde naye nkoze ntya weebuuza ku bantu ab'enjawulo nti nina obulwadde wano ogenze mu buli ddwaliro tovumiribwa ne wabawo agamba genda bayinza okuba bakkubye eddogo bakkubye ebintu abavumula ebintu ebyo baba ku kyalo okwera babaako ku kyalo ng'era tewali abalinako buzibu ndowooza kintu kimanyikiddwa nti babikkuba era ababivumula weebali ekirungi nti ababivumula weebali mutwalirayo omutwalo ng'ekikuba nsiko nakuvumula omuntu avumuddwa omwana omujja amayinja mu lubuto yabasabye 5,000 5,000 mutwalo tebasaba sente nnyingi dikiri ekintu kibeezaawo nti oli akuba ebintu ebyo ate avumulawo abaawo olumu babikuba ne babikuba paka ogwamu amaanyi n'odduka ku kyalo bw'obanga obadde musomesa oleesa essomero oli educationist oleesa essomero babikuba bakulwaza paka odduka ku kyalo bw'odduka ku kyalo nga bivaako basuka kuvumula bwe batakuvumula bikutta ebisobola okukutta balina okuvumula then olaba kikuyitiriddeko ndowooza n'ogenda bw'olaba kikuyitiriddeko ng'okolaki bo baagala kukulemesa kuteekako mbeera kukunyigiriza okitegeera balina kukunyigiriza odduke kuki kubanga obaddeko obusomero bwabwe obutali sirias ku kyalo okwo kati gwoleese weefudde ali sirias abaana bonna oyinza okuba ogenda batwala bagende mu ssomero lyo so kuli kuba kukulwanyisa ebanga empanana mu bizinesi oba oli abadde akwana gwe n'ogaana okuteekako embeera okukulagako okukubonereza so kati ekintu ekyo kubanga omwana bamuya amagundi amayinja mu lubuto kiwabadde weewuunya kituufu nnyo ssebo kirifu ddala kyenjala okuteekako essira labongo era nkitegeeze n'abantu abatugoberera katonda gyali ne sitaani gyali bw'okizuula nti oyinza abakulwanyisa baba era bayinza okuteekawo embeera ekuloga ne katonda nga tumaze okusaba n'okusiiba n'okusemerera gyali n'okumukoowoola atuwonya ne waliwo munnaye waliwo bannaffe abatalina maanyi ago abagamba nze katonda ayinza okuba simukkiriza naye nga akkiriza nti katonda gyali naye nga teyeenyigira mu ntalo za mwoyo zino kati wabanga akkiriza bukkiriza nti katonda gyali nga teyeenyigira mu ntalo za mwoyo za kusiiba na kusaba obukosi bajja muloga oba baagala kumutta bajja kumutta oba baagala kumulemesa kuzimba projekiti ku ttaka eryo bajja kimulemesa okukikola so olina okukizuula nti ddala
abatanjagaliza kutaka kwebali kubeera kutaka wano webali oba abatanjagaliza genda maaso webali kati kansabe oba kansiibe oba kanneekwase Katonda nga nsaba nga mukowoola okunyamba ne bw'onoobeera onoobeera aga naaga ng'oli nnyuto Katonda ali eri sitaani ali eri goyimiridde wakati toli tiimu Katonda toli tiimu sitaani ojja kubeera tojja kusobola nsi kubanga sitaani ajja kutulugunya nga ayagala ogende eno gyali ate nga ne Katonda toyagala genda Katonda gyali bw'onoobeera wakati awo mutuufu ojja kufiira mu kavuyo so kituufu abantu bibaŋŋambye babe tebanimba biri abantu mu bambuke balogera ddala bannaabo obugere bw'enkoko emitwe gy'enkoko emisumaali ebisubi amayinja kituufu nnyo eddogo gyeriri naye mu byonna byonna mu kulwana mmwe obaffe abakkiriza mu kulwana tuwangula eddogo eryo naye mu byonna byonna mpozi nga weebasewuwo mu nju naye obanga osituse noga ngenda kukola ekintu kino abantu abatawulira bulungi abamu nga bakuli kumpi abalala nga tebakulabangako abalala nga bawuliriza oba okulowooza nti oyinza okuba ogenda kukola ekintu kino abantu tebaagaliza mu butaagaliza mwe muva eddogo mu butaagaliza mwe muva okutta abantu mwe butaagaliza mwe muva ekibba amataka ky'owulira n'ebintu ebiringa ebyo so ensi gye tutambuliramu ensi ky'olina okumanya erimu obutaagaliza olw'okwagala ebyenfuna nti oyo afunye kino nina okukimuggyako tubeera mu nsi yakulwana osegeera kino okitutte tojja kukitwala kati oli wajja okuggyako ekikyo ky'olina gwe kyolowooza nti kikyo ogenda kimulekera akitwale oba onoolwana okusigaza ekintu ekyo onoolwana nga weesiga Mukama akulwanira entalo zo oba onoolwana n'omubiri gwo oba ng'okozesa sitaani kati waliwo abeesiga Katonda waliwo abakozesa amaanyi gaabwe ag'omubiri ne balwana waliwo abeekwasa Katonda abalala ne bagenda mu masabo okwerwanako tutambulira mu nsi ey'okulwana ensonga lwaki omuntu bw'afa bagamba rest in peace waliwo ekintu kyentera okugamba abantu nti omuzadde oba omuntu yenna obuvunaanyizibwa tawummula gwe ne bw'onoolowooza nti wabadde owummudde olunaku lwe bagambiddeko ekintu ekyo nti omwana gw'olabirira bamuloze bwe bakigamba wawummula wali owummudde wali mirembe gyo ne bakubira essimu eyo ojja kubeera wano ng'owummudde bagambe nti waliwo abadde ayasiiza egiraasi n'emufumita yeetaaga ogenda mu ddwaliro olwoba owummudde ozadde abaana bagenda kukula abaana bagambe nti muwalawo oba omwana gw'omanyi relativu wo afunye olubuto ng'akyali mu ssomero onooba owummudde kati tuli mu nsi eno ey'okulwana ensonga lwaki omuntu bw'afa bagamba rest in peace kubanga muobeera mu nsi muno olina ebintu ebikusoomooza bingi gwe ne bw'oyagala okuwummula tojja kuwummula ne bw'olowooza nti gwe olina eddembe eryo bajja kukubira essimu bagambe nti maama wo mulwadde bwe banakukubira essimu bagambe nti maama wo mulwadde onoowummula bajja kugamba nti mutoowo abadde avuga emmotoka ne bamukwata emmotoka tebadde na bisaanyizo era ali ku poliisi ekawempe oba Jinja Road olina okugendayo omutaase so mu byonna byonna nabadde nnyumya n'omusajja gye buvuddeko awo n'ŋŋamba omusajja waba afunye ku ssente abaana be balabika nti ddala taata waabwe yafuna ku ssente bakyusa engoye bali ice cream bagendako out omukyala akyusa enviiri ayambala obugatto obw'enjawulo akola buli kimu naŋŋamba naye abasajja bo tebasiimibwa abasajja batondebwa kolera nsi bwatu bwe yali aŋŋamba bwe yaŋŋambye twaddawo nga tuwanyisiganya ebirowoozo naŋŋamba abasajja batondebwa kukolera nsi mukazi wo kimanyika nti mwafunye ekasende ng'akyusa enviiri ng'ayambadde akagatta ak'enjawulo naye gwe ne woba ozirina oyinza okugenda embala gye nagendanga n'obeera mu saati emu n'empala emu okumala wiiki nnamba naye nga ate sente ozirina mu nsawo obanga osuubira okuzifuna so nga nzizeyo ku mulamwa gwaffe abantu tebeeyibaala abantu balogo mu nsi muno abantu balogo obanga obadde mu butale oli mu akeedi teweesiga Katonda ne sitaani toyagala kumanya bimukwatako linda olunaku lwe banaakuloga bagenda kukuloga sebola bongo eddogo mu nsi mweriri era abantu baloga bw'oba oli awo ng'olina ebintu by'otategeera bayinza okuba naye oyinza okuba ologeddwa nali sikirootangako nti olunaku lusobola okukya mu bulamu bwange nenfeesigako challenge bwetyo era nno namenyese nnyo omutima nga baŋŋambye ekintu ekyo ŋŋamba nti abantu b'ensi nga balina ettima awo nno era we najjukiridde ne ŋŋamba nti
ebiseera ebisinga okukula kuba kulaba. Ate n'ekirala kyenkutira gwe muzadde munanga ali eyo nti oba twandifubye nnyo okulaba ng'abaana baffe tubasomesa ensi engeri gyetambulamu ne balagitomera butomezi. Kati nze tunakitomedde butomezi nadde sikinaako aida tho nali nkiwulira nti gyekiri naye nakitomedde. Oli nankubira nangamba ebigambo ebitagatta nti omwana ate bamuloze bamugye ekitunduktundu ky'amayinja mu lubuto nga tebigatta. Kwe kukubira ku bannange mbeebuuzeeko nti wali owudde ku kintu bwe kiti mwe be nakubidde. Omwadde muganda wange naga nti ate gati gwa bulijjo obeerawa nze kyantuukako banduukako omutwe nembe almost emyaka 2 ndabyeko bannange nga babajja emitwe gy'enkoko obugulu bw'enkoko ebyuma n'ebintu ebifaanana ng'ebyo mu mbuto zaabwe n'emitwe n'embwongo. Kyaneewunyisiza naye mu byonna byonna mu kufundikira gwe munanga ali eyo nyongera okukujjukiza nti Mukama ye Mukama. Kyenga tufundikira kyenaligambye abazaale abali eyo simanyi ndowooza batuba nnyo bize oba kiki naye waliwo omukisa gwe tutafuna okugamba abaana baffe ndowooza kyebasuubira okulaba mu maaso. Ndowooza Katonda oba yakyesigaliza oba tetufuna budde naye nze waliwo ebintu ndowooza byensuubira kati nti naali badde mbimanya emabegako eri byesaamanya. N'olwekyo bwe kiba kisoboka muzadde wonnanga ali eyo tufunengayo akadde okubaako amazima ge tubuulira abaana baffe kuba mutuufu olwo amazima ge tumanyi naye nga tetugabuulira abaana baffe. Weewaawo eno njagala ebe topiki ya mulundi mulala kuba nayo nnene nnyo. Mazima ki na biki abaana baffe be twandibabuulidde. Mukama ye Mukama, twesige Mukama oyo nno yekka yalidaabiriza emyoyo gyaffe mu biseera by'akatyabaga. Ebiseera by'akatyabaga bwe bijja amaanyi gaggwamu essuubi ligenda era n'okwewayo ne kuba kutini. Naye oyo atalemererwa mbeera era tukwatirira mu buseerezi nga tuli kumpi kuseerera talemererwangako bizibu byaffe. Nayize kino nakyo nakiyize nti gyekiri. Nasabye era ngenda kuyingira okusiiba Mukama ayongere okukimbikkulira n'okumpa amaanyi okufeesinga ebintu bwe bityo. Kulwa Katonda n'ensi yange sigadde nze Metane Bongo aka Rimasamu sindira ku Bongo Charity Foundation. Tujja kukomawo n'emboozi eziringanga zino n'ezaawukana ku zino omulundi oguddako. Subscribing, sharing, nyiga akadde ofune notification emboozi zino zireme kuyitako. Eno ebadde bwetyo naye ate ejjidde mu kaseera ke neewunyirizaamu obusungu bw'ensi buno obusungu bw'ensi eno. Kijja kitya omwana omuto onaŋŋambye nti byonna bisoboka. Omuntu okuwulirirako ennugu tekiva wala oluzungu lukuloza okubanga oyambadde okwawukanako n'abalala kikuloza n'ebirala. Naye tusabe nnyo Mukama atuwonye ebiseera ng'ebyo tuleme kuggwa mu maanyi. Weewaawo.